Ebyokwerinda bikedde kunywezebwa kkooti y'amagye Makindye nga Dr. Kizza Besigye ne munywanyi we Hajji Obed Lutale bakomezebwawo okuwulira emisango ena egyabaggulwako egyekuusa kwagala okutabangula eggwanga lino. Dr. Besigye ne Hajji Lutale batuuziddwa ku kkooti ku ssaawa 3 nga baleeteddwa drone mu bukuumi obw'amaanyi era ne bayingiza mu kisenge awasookerwa abasibe. Wayiseewo essaawa nnamba nga bannamateeka baabwe bakyezooba n'abasirikale abamilitale ku muwendo gwetaagibwa munda wabula nga bo baagala abantu 4 bayingira awatali kulondobamu. Mu kuyingira mu kkooti basoose kuyingizaako abantu 7 bokka olwo bannamateeka ne beeri omuguju era ne bagaana okuyingira ekidiridde bonna bakkiziddwa. Wayiseewo akaseera katono kkooti n'etandika ng'ekubirizibwa Brigadier Freeman Mugabe era Dr. Kizza Besigye ne Hajji Lutale bayingidde akaguli. Ssaalongo Erias Lukwago bw'abadde akulembeddemu oludda oluwawabirwa ategeeza kkooti ng'omu ku bannamateeka omutwe omukulu mu musango guno Martha Wangari Karua bw'akyamiddwa ebbaluwa okuva mu kakiiko ka bannamateeka aka Uganda Law Council ate nga bawabirwa gwe bakyalimeddeko. So in a nutshell, Mr. Chairman, we are still in the process of having our legal team fully constituted because right now our legal council has not been cleared by the Law Council. Onera yemulugunyiza ku ngeri gye bayisiddwamu okuviira ddala ku mulyango nga bayingidde mu ngeri ebaweebuula nga n'abamu ku bannamateeka babadde tebalina wa kutuula. They can't execute their duties effectively under such circumstances when they are standing. Oluvannyuma munnamateeka Aaron Kizza naye yayambalidde kkooti eno engeri gy'ekolamu emirimu gyayo gy'ayogeddeko ng'etagoberera mateeka. Judge advocate, you are not supposed to exchange with me. You are not a member of the court. You should advise it and they tell me. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Lieutenant Raphael Mugisha lutandise okwagala okuwoza omusango guno wabula oludda olwawaabirwa ne lumulemesa wakati mu kwansiganya amaloboozi. Can I substantiate myself? No, it is you to sit down. When I raise, if you are a lawyer who went to law school, sit down, don't waste our time. If I stand up, you sit, it is automatic. I went in the law school before you. No, I went in the law that is school okay. before. Then you didn't learn before me, I learned before I you. seek protection. No. When they were talking, I kept You quiet. see, when a lawyer stands up, you sit automatically. You didn't learn that in school. No. Ssente wa kkooti Brigadier Mugabe ayongezaayo okuwulira omusango okutuusa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja omwaka 2025. Colonel retired Dr. Kizza and your colleague, your case is adjourned to 7th January 2025 for further mention. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.